Enchalelo, His Excellency the Elected President of Uganda, awamu n'omukulu leader of opposition waffe omulungi Honorable Senyonyi bakedde mu ofiisi ya Katikiro era ng'ono yabayise okubaako okwogera kw'enjawulo kw'abagenzako n'okwogera. Baganda bange, mikwano gyange, twagala obajjukiza nti abantu wano mu Buganda abasinga bantu bankwe, bantu abatakyalina kye bagamba wabula abantu abagala okubanga bo banoonya byabwe banoonya byakuyisaawo era nga ensoli mezikwotolodde emigwisiri emizinazina n'ennamujinga akulira munda naye abasajja babedibwanika bino bisajja byankwera muganda wange twongera okujjukiza n'okutegeeza nti bino byonna Kyagulanyi Center mu Robert Bobwine abimanyi. So abedibwanika mwogedde bingi nene omunaagola ebingi ne bimalayo twongera obategeeza n'okubagamba Kyagulanyi Center mu Robert Bobwine president bannayuganda gwe balonda ate alina obuyinza obukola buli kimu kyalina okukola. Bw'aba yagambye nti Mpuuga yamuwumuzza era yamugobye, kakati Mpuuga twebuuza tubadde twebuuza nti Mpuuga asiga aliyo ngaani ku mu palamenti talina kyaliyo nga takyaliyo nga wa national platform. Ffe twamuwummuza, ffe buli kimu ekye twakikulozinze tetukyamwetaaga. So abedibwanika yogera by'oyogera gwe buli kimu ky'oyagala okukola kikole, oli wa ddembe okukola buli kimu ky'owulira nti oyagala netwongera okitegeeza. Twongera okutegeeza nti lino eggwanga lya bannayuganda abalina sse ate abaagala eggwanga. Mwe basajja mwe ne bwe munaakola mutya ne munayagala abantu bagambe nti kitwongera obajjukiza nti temina kye mutugamba. Mweyambudde abeeyita ab'ebitiibwa, mweyambudde temukyalina ddi katiibwa n'akamu. Abantu babakooye, abantu babakkuse, temukyalina kye mugamba abantu, muli awo mu kwebuzaabuza. Naye nga ffe weetuli ate tujja beerawo ate tujja tambulira ddala. Buli kimu ekituuse tujja kikiriza. Mujja kulowooza nti mutegeera naye munnange temukyalina ntegeera. Kale muswaza nnyo, kale mulimba nnyo, temwandibadde mmwe mwandijjukiddeko gye tubajje. Bedibwanika muswaza omusajja amaze mu parliament nga member wa NUP emyaka kati tegiri mu 3 agenda mwena naye akulaga mbu tamanyi ba member ba executive committee mu kibiina kyakola ki kyalimu wonderful. Mwewunyisa basajja mu muswala n'otuula ku pano ku TV abaana bo bakulaba ne mukyala wakulaba bakusuubira omusawo mukulu ogenda kuvaamu ebyamagezi nga bye by'obusiru byogenda okuvaamu. We need to look at our neck also and understand how this political party is run. I saw our neck for the first time. First of all, I don't know when they were elected. I don't know. Aren't you part of them? I want to be fair to you. For us, the members of parliament, we don't belong to the neck. In the NUP, members of the parliament, they don't have any organ where they belong. It is a very interesting political party. One time we were called in, I think it was in Indeje, to interface with members of the NEC. I saw them for the first time. Who are they? I saw Nubianili. I saw another man, I think he's called Mosh. I saw another one, I think is either Mick Wine. I saw. These are very interesting. I hope you're not kidding. I hope you're not kidding. No, I saw them for the first time. I don't know. Who introduced them to you as NEC? The president introduced them to us. He said, this is a NEC team. Please come and interface with them. And those are issues where some of us, we want to come out so strong. Ask the list of the members of the NEC. How many are they? Because in NRM, the NEC is about 880 people. How many are these NEC? We were in a hotel. We had sat on a long table. For us, the members of parliament were on one side, and for them, they were on another side. Roughly, probably, they might have been like 20 members of NEC. Me, that's what I saw. Up to now, I cannot tell you I know the whole list. Yoyo bwanika wamwe. Mbu tamanyi dilo balonda ba member ba NEC. Tamanyi.
akulagira ddala he's out of touch nebigenda maso mu kibiina olaba atuse n'okugamba mbusimanyi bo ababaka ba parliament they don't belong to any organ kakati bw'otunuulira list eyo ey'abamemba ba national executive committee kuliko ababaka ba parliament abawera osobola okutuula nawe n'oyitamu amaaso n'obeetegereza nti kuliko ababaka ba parliament abawera naye Abedi Bwanika mbutabamanyi kati njagala ndage ku eyo list andageko erinnya lya Mickey Wayne andageko erinnya lya Mr. Moshi baagaye nti be bamulaga nti be bamemba ba NEC era mbuulire bwe yawandiika ebbaluwa ye atamanyi dule balonda bamemba ambuulire ebbaluwa eyo gye yawandiika ng'alaga interest ey'okumunominatinga ng'alaga interest ya okubeera commission of parliament yali agiwandiikira bani yali agiwandiikira ba Mickey Wayne ne Mr. Moshi gwatamanyi dule balonda ebbaluwa wali ogiwandiikira ani kitegeeza oba tomanyi dule balonda kitegeeza tokimanyi nti n'ekibiina kiina national executive committee kati ebbaluwa wali ogiwandiikira bani olw'okuba tewafuuka commissioner wa parliament we busungu your wounds are leaking old man bwe busungu obwoina tolaba nti NRM esomba naye gwe ogwiridde ddala politically kuba ne waliwo eggamyegamyeko kati wawano nawo oyonoonyeewo ne NRM etwala bidamage naye teyina gyeyinza kutwala ekyo nkakasa era kakati sala magezi malala taata president w'ekibiina national executive committee bano mubawandiikire goba batwale nagisi yaabwe tebalina makulu batumisi representing kuba kati bw'aba abadde ku TV ng'ayogera binene ebyobusiru olwo mu parliament tatumisi representinga bano bafu bafu kwata kusala goba kuba tetukyagala nga bwe mwawandiikidde empuuga nono mumuwandika atula atya ku TV n'alyoka adda ku kibiina kye ekyamuyamba nga yali afeirinze politically ebbanga lyonna nekimutuusize asobole okuweereza abantu ate ali ku kibiina kye akifaananya bw'ati mu maaso g'abantu ono tuba tukyamwagaza ki bannaye mutuyambe mumuwandiikire nono mumuwandiikire ekibaluwa tukirabeko ku social media naye mumukwate kusala akwate ge twale nagisiyo nga ndi mu kugunjula mwana wange gwe nazaala nze ne mukazi wange nga n'omukazi atudde wali alaba ngunjula omwana gwe neyiba kikulumirawa okujja okunnenya nti ngunjula omwana wange ng'alina ensobi gy'akoze enkyamu nze gye ndaba nti nkyamu owaayi kyogamba ndaba omwana wange ng'akola ebyekisiru nsirike bwe weeyongeramu omwezi oba ebiri nga nasirika olowooza kikyaba agenda okufuuka mu ggwanga okay ngenda kwogera ku musajja ono gwe bayita Abe Mukiibi akantu kendeese mu kibiina kya NUP tuli mu nsonga z'okukwatisa amateeka abantu baffe aba NUP naate ekyewuunyisa nti obusajja obudongo waavu bufala buveeri ne bujja bwagale okutabaganya ensonga eziri mu nnyumba yaffe ezitabakwatako. Abe Mukiibi mwakoze statement n'ogamba nti temugenda kukkiriza muntu azanyira ku bantu bammwe Buganda beezimbye. Badde njagala kugamba bwe mubanga muyina abantu bammwe Buganda beezimbye lwaki temubakolera ekibiina? Mubakolera ekibiina bonna mubajjewo we babanga bonna ababaka ba NUP nga bonna Buganda ye yabazimba tubasaba bonna mujje mubatwale mukole ekibiina mubatwale ffe tuleeta abalala bwe kibanga mweyizuze statement ze musinga okukola tetubayinaako buzibu bonna mujje mubatwale gwe buli kiisi nti Abedi Bwanika Buganda ye yamuzimba gundi nti Buganda ye yamuzimba Mpuuga Buganda ye yamuzimba Basegona abo bonna tubasaba mukole ekibiina mujje mubatwale tetubeetaaga kubanga ffe tetwetaaga munnaye bantu Buganda be yazimba nga balimu ebiwayi bibiri. Twagala omuntu nga bw'aba mu politics bwe tuba mu byaddala
nebwe mubanga tukyakwatisa omuntu nti yakoze ensobi nga mugamba nti lwaki tumukwata oshegeera mubanga baagala otandika otusalirawo mu kibiina kyaffe bye tutagenda kukkiriza. So abe mukibi nze nkwagabwa mukole ekibiina abantu mujje mubatwale. Tetwagala nnyo mulingiriza ebifa mu kibiina kyaffe nga tebibakwatako. Mwakola ka TV, mwakola radio yammwe, mwagobako abantu abalina enkizo ez'amaanyi. Byonna twabikkiriza. Era muleetako abo be muyita abammwe. Naffe tetulina buzibu be muyita abammwe, mujje mukole ekibiina mubatwale. Oshitegera abe mukibi. So tetulina buzibu nammwe. Mwabeyita abaagala ebitiibwa. Ebitiibwa nze manye ebitiibwa mukazi wo wewaka n'abaana bo be babikuwa. Naye ne waffe gye tuli boy walala eno tetugaba bitiibwa. N'omanya ensolima ezikwotolodde emigwisi akulira munda naye abasajja babedi bwanika muswaza. Omusajja amaze mu parliament nga member wa nupu emyaka kati tegiri mu 3 agenda mwena naye akulaga mbu tamanyi ba member of executive committee mu kibiina kyakola ki kyalimu wonderful. Mwewunyisa basajja mmwe muswala n'otuula ku pano ku TV abaana bo bakulaba ne mukyala wakulaba bakusuubira omusawo omukulu ogenda kuvaamu ebyamagezi nga byebyo ebyobusiru byogenda okuvaamu. We need to look at our neck also and understand how this political party is run. I saw our neck for the first time. First of all, I don't know when they were elected. I don't know. Aren't you part of them? I want to be fair to you. And for us, the members of parliament, we don't belong to the neck. In the NUP, members of the parliament, they don't have any organ where they belong. It is a very interesting political party. One time we were called in, I think it was in Indeje, to interface with the members of the NEC. I saw them for the first time. Who are they? I saw Nubianili. I saw another man, I think he's called Mosh. I saw another one, I think is either Mick Wine. I saw, these are very interesting. I hope you're not kidding. I hope you're not kidding. No, I saw them for the first time. I don't know. Who introduced them to you as NEC? The president introduced them to us. He said, this is a NEC team. Please come and interface with them. And those are issues where some of us, we want to come out so strong. Ask the list of the members of the NEC. How many are they? Because in NRM, the NEC is about 880 people. How many are these NEC? We were in a hotel. We had sat on a long table. For us, the members of parliament were on one side, and for them, they were on another side. Roughly, probably, they might have been like 20 members of NEC. Me, that's what I saw. Up to now, I cannot tell you I know the whole list. Hey, yoyo bwanika wamwe. Mbu tamanyi dilo balonda na member ba NEC. Tamanyi. Akulagira dala he's out of touch nebigenda maso mu kibiina olaba atuse n'okugamba mbu simanyi bo ababaka ba parliament they don't belong to any organ. Kakati bwotunulira list yeyo eyaba member ba national executive committee kuliko abamaka ba parliament abawera osobola okutula nawe noyitamu amaaso nobetegereza nti kuliko ababaka ba parliament abawera naye abadi bwanika mbu tabamanyi kati njagala ndage ko yo list andageko erinnya lya Mickey Wine andageko erinnya lya Mr. Mosh baagaye nti bebo bamulaga nti bebo member ba NEC era ambuulire bwe yawandiika ebbaluwa ye atamanyi dilo balonda ba member ambuulire ebbaluwa eyo gye yawandiika ng'alaga interest ey'okumunominatinga ng'alaga interest ya okubeera commission of parliament yali agiwandiikira bani yali agiwandiikira ba Mickey Wine ne Mr. Mosh gwatamanyi dilo balonda ebbaluwa wali ogiwandiikira ani kitegeeza oba tomanyi dilo balonda kitegeeza tokimanyi nti n'ekibiina kina national executive committee kati ebbaluwa wali ogiwandiikira bani olw'okuba tewafuuka commissioner wa parliament we busungu yours are leaking
old man bwe busungu obwoina tolaba nti NRM esomba naye gwe ogwiridde ddala politically kuba ne waliwo eggamyegamyeko kati wawano nawo oyo noonyeewo ne NRM etwala bidamage naye teyina gyeyinza kutwala ekyo nkakasa era kakati sala magezi malala taata president w'ekibiina National Executive Committee bano mubawandiikire goba twala batwale nagisi yaabwe tebalina makulu batu misrepresenting kuba kati bwaba abadde ku TV ng'ayogera binene ebyobusiru olwo mu parliament tatu misrepresentinga bano bafu bafu kwata kusala goba kuba tetukyagala nga bwe mwawandiikidde empuuga nono mumuwandika atula atya ku TV n'alyoka adda ku kibiina kye ekyamuyamba nga yali afeirinze politically ebbanga lyonna nekimutuusize asobole okuweereza abantu ate ali ku kibiina kye akifaananya bw'ati mu maaso g'abantu ono tuba tukyamwagaza ki bannaye mutuyambe mumuwandiikire nono mumuwandiikire ekibaluwa tukirabeko ku social media naye mumukwate kusala akwate twale nagisiyo tweyanziza nnyo mukwano gwaffe Uptop Boss webale kusomesa ggwanga webale kuba baka bulungi webutyo tusiimye nnyo tumanyi nti abantu abamu bakola bino ebintu naye nga babikola nga batume okutumalamu amaanyi okutujja ku mulamwa n'okutufuula nti tetulina gye tuli naye ffe tuli bagumu kubanga tumanyi nti tutambulira ddala era tugendera ddala mu maaso era tuli basiimu nnyo obusiimu bwe tuliko bwe twagala tutambulireko tulabe nga tutereza eggwanga byonna ebisobye byonna ebikyankalanye byonna bijja tereera ku lwa Katonda n'ensi yaffe